lumu naliko n'omukyala mukwano gwa Natete ng'agamba wagira nnyo Museveni yabawaaki yakomya yabawedde yatuweddembe kakati twalina kanda sinaze kali kagenze nemuga akati mama Denise tugenda okukola nti nenfuwa kanda nogizikiza nemuga kali kanda nagifuuye ntigwe kennyini nengiza okala agirese tigwe akati mbawadde ki titewali tikakati kati Museveni lwaki omwana ati yabaweddembe nga yalikoze eki Echega usiwa naku 3 wiki nadeka ndoza Kyagulanyi usiwa yakola obungi wakabwali bwa wiki emu ebya Kyagulanyi birala Kyagulanyi bamukwata nga abantu bekalagaza yomu kubenkugamba yabukolako obwomwaluwa ndoza tewasokka wiki nakolako obulala obwokwekalakasa OTT bali banaku ndoza 2 walone gye bamusibire ye yiganga nekitabuka era bali banaku nga 3 bonna nga busibe buto bese gyakola ko obusibe obungi wali wa myezi 6 ku 2016 okwekalakasa kati nzo obusibe bwange bukulu kati abalowooza simanyi kakati oba nachemba lyasobola okusiba ebbanga yona nanga akulemedde nga bawoza wetonde notera nakulemera kati abo balekayo abalekaane ebyo simanyi wa state omanyi bo balowooza buli omu agenda kujja kanye nabo ensonga yansibya ne waliwo emmandu sobaawo gye bayita spark nebi bagaba byonna ebyabujingo mu statement yaje nafulumiza gyenkyafulumya manyi mpanvu eriko page 13 eri mu topic 17 naye ninawe mbagambira ku gundi nembagamba nti waliwo essaawa kino kye twafunamu temporary inconvenience twali tulina ogifunanga aftermath eyintale nyingi okuziwangula omanyize taata we Kassim Malia yateesa nnyo mukomya wa Kabaka era ali mu kiiko basembayo eggulo okomya wa Kabaka bye batusaba byakuza obwa Kabaka obukolera abantu obukola culture mu constitution era bali balusimire ne basemogende bakikuuma no nafuna abakozi b'ensimbi abanonyi b'emirimu bamayiga bakikwala bali abo banoonya ssente kati obuzibu ne bujja bali tebagaba kawunga bali ku mmere ya government tukiyita buloka agatta ebikongoliro n'agakasooli n'amubanga bwali obusuzaga bwana agatta mukola ebintu byakasooli yabagala kuweza nsawo era nabadde manyi bw'ovaayo bw'osooka okuggulako omusango naye ate ekyaku abeko amakomere ngeri gye babayisaamu abo nabawaabira ddanga nkyali nayo just nja nagambibwe navuddeyo nga mpayo emisango 110. Export TV to the world. Baganda baffe abalungi tubalamusizza oli ku Expo amanya omwana soda abe ali ku kamera emabegaawo fena tujjukira bulungi omwaka 2022 omwezi gwali gwa 2 ennaku z'omwezi 21 amawulire ne gatandika oyitingana nti lawyer waffe omanyize muyita lawyer of all seasons Mabirizi gyali giwunye mu lufuutifuuti kaali kaweddemu naye olunaku lwaleero kyasanyu nti tuliko naye wano tunyumyeko ensonga ezigenda maaso mu ggwanga n'ebimu ku byo ebyaliwo bakadde baffe aba Ababet leero banyambazizza ne baŋŋamba nti genda okola omulimu bw'ayagala okubetinga online betinga nabo ng'onyiga *185 *6 ng'oliko yateero *185 MTN ogenda kuba obetinga nabo online akasenteko kajjirawo ddala nga wakabetinga betting company y'Abannayuganda mukama wange rule of law soko obuze kuba kulaba no apology abandaba omwana soda nabadde mubuuza wakiti ajja kunkyalira naye ne babeera yawoza anatandise emboka nemanya kawedde mukaka bakawedde kachaka bakawedde mbwe mutyo butisi bwo njogera ya nnaku zino njogera nshamu akawedde mu oli abafudde aye nafudde olusika bade kawedde naye kulikayo mu ndowooza y'Abaganda omuzimu guyinza okudda ne gulamula ebizibu by'Abaganda gira mula n'abalamu tekagwayo mu y'Abaganda muri yaiti tekagwamu so nga 21 sigamba nti kagwamu 21 aba abayayiro bankwata naye nga bali bayisiza ekiragiro okuva ku 15 mulabe mukwata omukola mutwale mu prison ng'obeebalama kuba ddembe lyange kubeebalama oli bw'aba ayagala kukubba ku bintu byo ate engeri gyojja ne weewaayo nti kakati ebyange bikoleki so eddembe lyange liri inherent mu constitution oba eriva ewa Katonda lyakwetaaya nina kubanga neetaaya nga ninga nteeta eri mu faamu tetesibwamu ki teri kino kye bagamba mbu twabawa eddembe mu 86 teri agaba ddembe liva wa Katonda baatuwaaki ekyo bali eri group yali yabayayi babbi lumu
naliko n'omukyala mukwano gwa Natete ng'agamba wagira nnyo Museveni yabawaaki yakomya yabaweddembe yatuweddembe kakati twalina kanda sanyaze kaali gagenze ne mga akati mabadde tugenda okukola nti nenfuwa kando n'ogizikiza ne mga kanda nagifuuye nti gwe kennyini nengizaako kani agirese kakati mbawadde ki titewali tikakati Museveni lwaki omwana nti yabaweddembe nga yalikoze eki alijewo kuba oli yasanga ese etambula ensi yalina ebizibu byawo byali byakiyeekera abantu bali bafadde bakufa kakadde kalamba newankubadde bali bakola ki naye bajjajjaffe male nga banyumya birala nnyo okufa kwali kungi okunyaga emmundu nga buli wamu okufa kwasinga kuba kungi era akavuyo nkava ku Museveni obuvuyo bwandika mu 7 mugumu Museveni mukaga mu era yajja nayingira government yoboti naweererezaamu bulungi nnyo n'agenda mu Bwambega ndowooza yali akola mu liso yani yoboti bwagenda mu Bwambega muwayiso boboti 7 mugumu ne bamuwamba yali ku tiimu yoboti kati amini nga tabaagala mutandika okumunoonya adduka atandika okuwanira embaale paka yagenda mu ekisayiro 7 mu 2 ne balumba ewa eri eyisingiro bajjeyo nga bava Tanzania so obubi obwonna obwaliwo Museveni yabulimo awo none emirembe okukola ki okubula ye mutandisi era ye munonozi najja yazikiza kakando nakakoleza ne mukuba engalo nti owaayi otuwadde layiti so tewali mirembe gye yaleeta actually yatabangula eggwanga olwokuba nti omanyi enkoko bwebeera eyo ng'ereekaana ne mugijjayo ne mugitwala ewala aye nga muganda kakati nti enkoko etuyambye erekedde tuwogganye etwadde embeera ensirifu nnyo naye nga ate yeevuddewo so ono bwe yava mu nsiko ate nomala yaligenze omubbi yali avudde mu nsiko omuyaaye yalina gubya yabayaaye ne bajja ne batandika okubba eggwanga nga bavuddeyo mu nsiko Matuno oyogera ebigambo ebyo bangi bobuzaabuza bawuziza kuba eri abagamba nti male Mabirizi oba alimu omukono gwa siteeti ate okuba kugamba gwa buli omu buli ludde olukuba watuufu yewe omanyi ekimala empaka Abaganda bagala bashukanira ebagoba erimu omwana mba mugisalira mulabirawo ng'erimu erimu ennyana kati naye mukaya ne musibe teriggwako salansale lumu abo abaleekaana simanyi oba kubona waliwo yali akoze obusibe bwenkoze ow'emyezi 18 abasinga basakanya busibe bwabwe obwo ne bamukwata awo agenze ku poliisi amaze ennaku 2-3 oba wiiki emu ne bagamba tugenda bawa temufute mu kooti ne bamutwala kakomera kali kakampali mandi akakatimba n'avaayo bamuleeta n'ebyokulya n'alyako ebyokulya birala naye kyega busibe ennaku 3 wiiki naddeeka ndoza Kyagulanyi busibe yakola obungi bwakabwali bwa wiiki emu ebya Kyagulanyi birala Kyagulanyi bamukwata nga abantu beekalakaasa y'omu ku benkugamba yabukolako obw'omwaluwa ndoza tewasukka wiiki nakolako obulala obwokwekalakaasa olwa OTT bali bwannaku ndowooza 2 waliwo ne gye bamusibira eyeyiganga nekitabuka era bwali bwannaku nga 3 bonna nga busibe buto besi gyakolako obusibe obungi wali wa myezi 6 ku 2016 okwekalakaasa kakati nze obusibe bwange bukulu kati aba balowooza simanyi kakati oba nakyemba lyasobola okusiba ebbanga yonna nanga akulemedde nga bawooza wetonde noterwa n'akulemera kati abo balekayo abaleekaana ebyo simanyi wa siteeti omanyi bwe balowooza buli omu agenda kujja kanye nabo ye tuba tugamba nti bannaaye nti twagala mukazi anaavuganya mpaka za Miss Uganda nti buli mukazi omweru yalina ovuganya atujja musema mabega gaffe ab'ekyalo kyaffeffe naye tugamba nedda katukebera omukazi ono teyeerusa bweyerusa naye mu byonna kulikayo kulikira lwakuba bannayuganda abamu tebategeera nsonga ki entuufu yasibya Male Mabirizi munnayuganda kyatagitegeera eri omunnaye boosanga ne bagamba oba Bujingo eyamusiba oba Museveni oba ki ensonga eyansibya ne waliwo emmandu sobaawo gye bayita spark naye bibagamba byonna ebya Bujingo mu statement yagye nafulumiza gyenkyafulumya manyi mpanvu eriko page 13 erimu topic 17 naye ninawe mbagambira ku gundi nembagamba nti waliwo essaawa kino kye twafunamu temporary inconvenience twali tulina ogifuna nga aftermath ey'entalo nnyingi okuziwangula ogamba bw'olwana n'owangula entalo nnyingi
olina okumanya waliwo ekigenda okukola ki okujja naye bakuvuganyemu akatinitini kuba kati zibongereza n'Amerika zawangula World War II naye era economy zaazo zaafa ne zifuna depression paka wezakola ki akati ffe tuwangudde entalo nnyingi kuva ku bana abayaayi babujongo tubakunye tubawangula tukubye ba Museveni tukubye biba bakyagulanyi tukubye ba parliament yona ne tugirimisa emyaka ebiri tu buli omu yenna yito w'amaanyi bakabaka yona tubakubye akati bate kobbaawo beeyita bweyisi beeyita kuba ate baatuvaako ffe tubafuula ab'amaanyi ne Ssaabasajja omutadde mu beeyita obweyisi Ssaabasajja mu capacity ye kati ugambye nti yeeyita w'amaanyi mu system yaffe yabuga ataba w'amaanyi ffe tubeera ab'amaanyi abamukozi wammwe ffe tumuteekayo kabaka taba wannono nti alina enono yaffe bwetyo bwetambula lwakuba basinga temugimanyi enono yaffe eri nti eno layini y'abaamu tebijolaba eyakintu eyabalangira eyakintu yajjako layini ya Bemba ekyamugisaako kuba nakyemalira era bamuggyako nakutaba lwakiyeekera byali byampaka munaanuula genda kumwekizayiro bugisu kukomawo n'amaanyi kumukuba kumukola ki kumujjako ng'abantu bakoye Fugabi ne bayita demokrasi kati aliwo kati demokrasi aliwo ali nti kabaka balonda mulonde oli bwafa abatakanga batulanga bagamba mulayini eno omuntu kya asobola munaffe yalese omwana asobola kale katumuwe era balina obuyinza omugana nedda ekizimbe masengere kyolaba edda kyalinga kyamaanyi kyayogeranga mu mayembe bamwabira atwosese kati bakabaka bamwabira bannamasole omulembe gwakyuka bintu bya nakati ati nze nkulaga nnono nti ne munnono ffe twabanga bakamaabe nga bwabasiba mumwabire wannamasole maama we kubanga kizibu gamba agenda kutta kuba buli yamugambako ng'agamba mumutte akati katayinza kugamba nti batte maama we ngatasobola naye maama we bwamujemera kati ng'amayembe gajja mu masengere ng'agamba wepanga tujja kutta kakolaki ekiteeza neno ligimu ya Mutebi esobola okyuka ng'eya Bemba bwe yakyuka kasita mufuga abantu obubi netafuze bubi male kasita mufuga abantu obubi ettaka lyaffe alibbye mu kusooka omanyi nze taata we Kassim Male yateesa nnyo omukomyawo bwa kabaka era ali mu kiiko lwasembayo eggulo okomyawo bwa kabaka bye baatesa byali bakuzawo bwa kabaka obukolera abantu obukola culture mu constitution era bali bwalusiimi ne basimugende bakikuuma nono naafuna abakozi b'ensimbi abanoonyi b'emirimu bamayiga bakiwalayo bali awo banoonya ssente kati obuzibu ne bujja so kyebadde gamba nti President Amin yagamba bannayuganda nti abayindi batugenda bagoba era tubagobye kati bakoze eki baweddemu tuwangudde beto naye mwenyweze beto gye tuwangudde gerale ebizibu bingi ebigenda okukola ki okujja era bannayuganda ne benyweza sukaali n'abula abazungu ne batabuka naye nabagamba lwansonga twagala mu myaka 10 egijja mu maaso abaana baffe bajjukire nti byonna bye yatulema twagoba abaki abazungu abayindi abaali wano so okuwangula twawangula kungi bwawalina obbawo ku consequences ezimu era tuba tuzimanyi ezimu ku byajja byebino ebyekiyayayi byabwe kuba tebakola banaye twatambudde ne bakadde baffe aba Infotrust Property Consultants ogwabwe gwakutunda n'okugula amataka balina balooya abakenkufu nga bamale Mabirizi abasobola okuwoleza ku nsonga nga ziganye olina ettaka lyosimanyi omusika ngezeza abamanya amateeka nga male babasobola okuwa ne bakuyambako okuwoleza ku ttaka lyo mwabali ebweru balina ensonga zammwe zateredde osobola okusevinga nabo akasente kasakawezaayo omwaka gumu bakuteramu amagoba male ngenda kuzomeza 23 Bobi Wine n'akuba ekiwandiiko ku social media ng'alaga nyolulwamu naawe okusibwako naye n'agamba amateeka gandiramudde bulungi nnyo bw'aba talina musango lwaki tebamuta kuba alina eddembe lye ate gwe ebiseera ebyo wali omuzoganya abo ne bagamba akubye 2 bwereere Bobi Wine ekiwandiiko kikyaliyo ne ku mutimbagano gwa Facebook ne bwogendayo ebyo byonna bya ekisooka abaga ndoza ne Bible yakujja balabiranga ku bikolwa byabo naye ekiwandiiko ne bwogenda ku mutimbagano gwa Kyagulanyi nga 23 kati yakoma ku kiwandiiko bw'aba yakiteeko yakoma ku ki nze nkoze obusibe wa mwaka mulamba flat kwa mu prison system bwe myezi 18 botakuba mangereza bikonde botazoganya oyisobulungi okola mwaka kati omwaka ngukoze ne nkola ekitali nezira mu upper samulabanga ajja kundaba Nyaba mbagamba wakuteka ku page ye abaku recognize ng'omuntu w'enjawulo kuba tamala gabateekako
n'abaana basakanya bakutera ku page ye waliwo omukwano gwange gwe bapostinga yamala ennaku sana nga soda sirina kusemberera nze Kyagulanyi ampostinga oyo mukwano gwo naye nze male Mabirizi one bansiba naye ne kataba nasiba namala wiki namba nga abalamuzi abo bakoze ebyaki ebintu ebyekiyayi opposition yano nga bwe yeyita nesirika actually nebange kanya n'omulamuzi oyo parliament ya wano nayo negamba Anita Mongo yagamba twebaza nnyo judiciary yayimiriddewo tuwonye pressure yayimiriddewo negamba tebajja kugijoganga na social media naffe parliament tukoleki naffe aba parliament naffe tugenda kukwiza bikolwa ebyo era awo nsere kuyasipika n'agamba nti anayingira kuleeta etteeka tewalinawo era nali nkwesunza etteeka olizoganye etteeka saaliwo naye mukutandika sekana yali akoze ruling Amongo n'agamba nti yebaza nnyo judiciary omulamuzi sekana okuba nti judiciary yegagamodde nerwanyisa abagivumira ku social media naye nabo kabirwaneko Siseko n'agamba candidate naye Siseko nakoze naye nga abuzabuza yefulanga opposition n'alireeta so abo opposition omwaka gwe mmazeeyo nebbanga lyonna era balagira ddala nti ndi mu klasi yange nze mmanyi ebyange ebyansibya biki kati gwe social media ekiwandiiko naye omusibe talaba social media omusibe ali average talaba social media twakulabira omusibe ali average ayalaba muntu azze n'amukola ki n'amukyalira n'amuwa ebintu ebikola obusibe sona abadde eno n'agamba nti Mabirizi afune eddembe nakuba ekyakaali nibonakuba ezo twali tukukyogala luli ne Bobby Yanga hashtag zibakuba ezo babula tumukuba free nange nakazi kubanga ezi free Bobby Yanga nga Bobby Yanga tanabasaba beiro bamutwala speed mukazi we agenda kuzaala tuli eno tukuba free mumbera kwekyo ne mukola omusajja omugereza yagamba nti social media ekimu kuyatajagala ko nti yattaziru ya timu zaabwe nti omuntu adde ne bamugamba timu yegize nakola kalaiki ni lulinga ajja kukisawe n'agamba timu yange koleta bwetyo ata oba mutuuvu okitegeera akati mmwe muzze ne mureducinga safaring y'abantu ku kunyiga obunyiza akalaiki simanyi free simanyi yakoze ekiwandiiko awebwete eddembe lye Mabirizi omwaka omulamba gwe namalayo sala wako mukoze opposition ngajja omwezi ogwasembayo nga nkola obusibo ogwasembayo Bobby Yanga ngamaze okujja mu upper ebanga yona abasajja bayinipire bali na musibe mu upper prison kubanze bana abasajja abantu bampisa mu ngeri ekiyayi ennyo kumalako eddembe tubanziye ekitalya nebakwada abalabo nabo obusango babateekanga Maxon Boba Kampala mali ku makomera amatono zibateeka mu Maxon Street upper ebajjamiru mukulu eri buli musibe abanene siba ab'emisango eminene janna gomola ekyo kitegeeza kunyigirizibwa kulala ne Bobby Yanga gyali eyo anti bamujja mu court martial bamuvulana boje bayita capital offense ya spreading harmful propaganda era mbadde nswana ye mode 3 ejensembi osula munga Bobby Yanga no bamukwata vana ku kifulu kya Spice Diana ate nakima yena watakwatira lina soma muwalinga banga abande babwadde emyezi 9 abajase bagamba mbe yali nabo akati ye yagwegana so mwe obusibe ngeri gye bulumamu abantu bawano mulowooza nti byakusaaga mu busaazi byakunyiga bunyizi nti free ne bakuteekako mu komera lya Museveni n'ogezaako n'olya emmere n'ekuyita mu bulago oyinza n'omumala wiki nga tolya ne Mabirizi kyokama nze sisobolerako ddala ojja kugendayo naye oli bogenzeeyo omulokola agamba fire kubanga omulokola agamba fire mwemulowooza batuwa kawunga era obuladde bamusiba bali akawunga bali tebagaba kawunga bali ku mmere ya gavumenti tukiyita bulooka agatta ebikongoliro n'agatasoli namubanga bwali obusagaagatta mukola ebita byakasooli yayagala kuweza nsawo era nabadde mmanyi bw'ovaayo abo bw'osooka okuggulako omusango naye ate amakomere engeri gye babayisaamu abo nabawaabira dda nga nkyali nayo just nagambye navuddeyo nga mpayo emisango 110 ng'ogiwaabiramu ng'oli mu komera yes ate okuba mu komera kinzijako ddembe lyange gwe kaali lina kuba bangi ababeerayo nga tebalina busobozi obukola ebintu ebyo oba butamanya n'obutabana busobozi mpozi ezo naye balina eddembe ekyo era balina eddembe ate gwe kenyini olina odidimandinga n'olisaba n'ogamba nti owaayi eddembe lyange ndyagala eddembe lyo lyaki njagala kuwaaba ati saa bino bagamba batukirize n'abakazi
batukolerenga time table bageye Mabirizi mukazi wajja kujja kuba omukaaga kati chechi nakwawula n'omusibe bana n'omuntu ali ebweru amateeka gawo kuleetera omukyala manyi abantu bebweru mwogera mu ngeri y'okubalaata nemale ekyomukyala amateeka obusibe gabu defininga mu article 23 constitution kujjako liberty dembe lyokwetaaya kugamba kanzire wano kanzire wali kyokka eddembe lyonna eriri mu article 44 actually mu chapter 4 ya constitution lisigalawo okukola business kuba na mukazi wo kufumbirwa kuzaala abaana bwekomera life yes ale singa tebaba tabusi bannaffe betukoppako ebintu ebyo abazungu nabo babikola amusibe omuzungu yebaka ne mukazi we just time table gyabo gibakola nti gwe bw'omwana soda bukyala oleta erinnya lye ng'omuwandiisa ng'ayita ebimukwatako nga weegadanga nga bamunotifyinga nti kati time table yeddako lwavaawo lw'omugamba oliddanga 24 si byakuseka kati bw'oba wasiza omukazi n'omukuba empeta kati n'oba kusiba empeta biba tefudde ate nga kusiba CDC ground ya divorce nze sinnazaala bansiba singa bansiba emyaka 2 mba naalizadde kanemu abantu beno mubalaata ne mubeerero bali balinyiridde ddembe ly'okwegatta yes because bangamba butatambula ate nalabiraawo n'abakazi nabo nga babaŋŋaanya noleka abasumbu eyo mukomere of course abamangereza abasinga bakyalira ku mulembe gw'abamangereza nga tubayita amanya gaye balema okukyuka okudda kuki mu prison eri independent ya ANC eyefuze abasinga balowoleza mu ebyo kuba bantu migo biki njako kuba simanyi tujja kujjamu essaati tubagamba bibyakijega ne tebakola ki tebawulira kati nza bateka gajja bagira so mbadde gamba nabawabira ddabamu nabawabira osibwe kitalya okuwamba waka wange nefunako nekoda mu high court ape waka wange n'okunyuma internet ne mwabire wakiso okuwambira ebiwandiiko byange ebirala nali nsabye banzikize ngende okuneka nziye ebintu byange ebimu byenkozesa naye omulamuzi wakiso neyebuzabuza nagala okumpa date ono osiwe wa apa namwawabira kunnemesa kugenda mufumbiro ofumba mmere gye njagala toseka kintu kiri serious mpulira kintu kiri serious kubanga waliwo wafumba emmere nze namugamba emmere yange njagala nze njefumbire nanga asikirizibwa kugenda mufumbiro final yamaliriza nemesezi okulya emmere akumazeko eddembe lyo yate namugamba kintu kimu njagula esigiri yange njagula esepishi njagula kigwepawo enkola ki wenfumbira yamaliza nemesezi era maze kuva mu apa mutuse kuva mu apa emyezi 10 gyemazeeyo ebiri najimala kitalya nga siridde mmere enfumbi wansonga nemese okufumba nambira ku bibisikuti bintuntu so kakati oyo oba omugambo oti boino omuwabira yes nakulabye wakoma watandikira watukidde kusaba mpapula za Kyagulanyi nengamba ne sikomangako wali wawumuliza si wumuzanga ku katate bana wumula na wabate ebisanga 10 fe emmotoka etambula just kati mubuzi tuli mu nsi ndala tumanyi bira alokuba abamula kambadde mwebase kimuzu kusebwe muti nabula Mabirizi avudde ne muloza oba basa etambula go wawe base nyamba Bobi Wine yakola kiriya bozuka boti ngegenda egindi nga yayisedda ozuko oli Mabira ngoza mwakatandi kano ebati yayimidde betambudde mbula za Kyagulanyi ezo siza kandi kokuzisaba just zino steps buli sawe bako step yaki yayo step ya so mpabaza Kyagulanyi yikulo kuto commission mu 2 ndi mumbe kuzamu nominating emyaka je kisijite kusijikola ki tojitankana electoral commission nezimpa bwezimpa nesanga nga empapula ze Makerere ziraga nti omusajja azalibwa 1980 naye ate yagamba 1980 ki tu nga kulukira empapula za UNEB ane ngamba UNEB mpa ku mpapula zokola ki ndabemu ko nange mpa forms yakola ki ze yajjuza UNEB egenda okumpangira omusajja senior 4 yawandika 80 senior 6 yawandika ki 80 nga bikwakagana n'ebyawa n'ebye Makerere nga yagwa math yagwa general paper tugamba kale nenga Makerere mpaako ku byokola ki byolina Makerere nesoka nezembe yazembe yawo nenjwa wabira oyandiwo bukadde busatu okuzanyira mu kimbisa ebintu byali bya speed oyagala kukwata muntu nga tannasomoka boba kuzembera nengenda mu parliament ndembagamba abaye website yammwe yegamba omusajja ono wa 1982 nga bwe nagirabye mumpeeko kuki ku fomu gye yajuza ku majje emyaka nembuzaabuza nagiwabire Mmengo
nomuzaka bampa obukadde 5 era babukuwa tebanabumpa okyabubanja empapula zezinagwa bulungi okumira lya kyankanyamu program nevaawo nengenda mu passport office nebaga mumpe ku passport forms eyajuza abo ne bebuzabuza nga batyambu banampezo neza musome ne bajja zisaba abo nabo nemba wabira ninga aba driving permit mumpe konda abo musajja ono bikie ebituufu ebiriwo akati UNEB results yampa zira kachagwanya afuna simu economics yafuna disimanyi mu divinity era results yamuwanga bwe ntunula munze nga nze ndaba tezimatchinga nachi na muntu ono nembaga kicho tegeza nte zimatchinga naye simu gezi nnyo kubanga azifuna afuna simu economics omuntu yafuna simu economics ayinza kulemba kumanya fiscal policy kuva omusajja agimubuuza omanyi kinga yadda mu ndongo ebimu n'ebizeerabira kuba nange nabye nakola ngedda nga byafumuka obudde bunona wekenyini anti kakati jensonga lwaki twagala kakasiza ddala yadda mu ndongo nebifumuka kuba naye bansonga kwe kigenda kyo kumanya naye bansonga byafumuka lwaki tomukwasa eggwanga ajayita mu ababimanyi biddemu ate kakati lwaki tukwasa ababimanyi webaliri yale ate kati abaana abajjawo olumu yagamba jja kuyita abamu nga kibimba bakoleki boogera economics lwaki tukwasa ababimanyi so kati kyetwagala si kipya nawandikira UNEB eyo ndowooza mu March nanahagenda ekitali eyo nembagamba UNEB nasooka nembaga oli mumpe ku photo album era omusikawo tukyasinga okwetegereza oba omwana awandiika yaliwa kuki nti oba ono si mu Cuba kakati gundi UNEB neŋŋamba nti mu 98 twalina photo album kakati kakasanja bakuwona ate bampona kati kakasanja si mu Cuba yagenda kukolesa sinawandika ebiki ate waliwo yali okolona nga nti muje ekyenda wa Cuba baali kukolesa esi mu kibuga munna ng'oyo omusajja nga bibuuzo ebituuka yakola wakuwandika bibuuzo kati kwe kubagamba mumpe ku mpapula omusajja zeyakola ki zeyatuulirako zeyawandiika nabe handwriting omusajja yawandiika babanazo mu Cuba balina obba nazo kati ebijja kuba byabwe ate baba baziteekawo because education yegeginga eggwanga yesalawo ani anaakulembera yesalawo ani anaakola mu banka yesalawo ani anaakola ebintu akati tulinze nimbalinze kuva nagenda kuva ekitati baddamu kabigwe kwesituka nibagamba abaayi munjoga lwa busibe bituuka nzize kyagula nki kyayinza okukola omwesonyiwe anywe ku mazzi tewali kintu ng'ekyo tuli mu democracy kitegeera mu democracy tulina okucekinga buli muntu naddala agamba tayagala bwa president owa president emu ku nsonga egisaamu omuntu obwesige yakulimba na dishonesty ferefere buyayiyayi akati bwebanga yagisaamu omuntu obwesige so kitukolera nnyo okola check ey'amaanyi omuntu anabakola ngatanayita mumwisamu kakumuuka bizibu byemunga ebya Museveni byetwagwamu nejjaawo n'afumba n'agiragira kati papulazi waliwo aziraba buli omuzibu sabanga beebuzaabuza mumanyi kakati genda mu issuing authority wabuza issuing authority eriyerwa tebanyega oba issuing authority sebagimanya ng'ompadde ki ng'ompadde photocopy waliwo omulala ajja tonawulira ku muhoozi project ezo mboozi banyumyamu nnyumye nalabye naye osaba ebiwandiiko yes kubanga ate simusaba olw'okuba mbu agamba ayagala kujja kwa president ebyo tebitukwa ali mu bibuuzo kuba akyali w'amagye era actually alina omusawo ku City Hall court omulamuzi abadde akyabuzaabuza naye alinayo criminal case eyogendeko nakola y'obufuzi nga ate akyasavinga mu magye ndoza section 99 yeetolooza neggwanga lyonna nno yali birthday obujulizi bwebunajja era tujja muvunaana bagiyita birthday y'omukulu it's okay lwaki omuyita mukulu mukulu wa magye yakulira amagye ag'oku simanyi bamugobayo kati point weeri awo nti oli bwagamba nti public servant nti aweereza baki bantu bamuwa omusaala bannayuganda tuba tulina duty ne right okumanya ono omuntu ono gwe tusasula ssente zaffe avuga amafuta gaffe ayambala uniform yaffe kuba abajasi tubawa uniform tubawa security tubawa mmere buli kimu yavaawa bamyusa batya ebitogi kati biwandikibwa bitwabisaba dda mu June actually God defense tuweeko defense negana nti byakyama tebabita byakyama nnyo ebyo ebikwata ku balwanyi baffe ne mugana edda so si byakyama
nze njagala kumanya kulaba njagala kulaba kuba era nabagamba ndawutinga kuba kitaawe olumu yagambako nti omwana yali wa LDU yayingira mu 98 nga wa LDU kakati waliwo kyesitegeera nganze kuba mu 98 jagala aliwa mupisikisi kati ate abayingira LDU ebiseera bye tebalinanga bisanyizo gwe kasooberamu n'ekiwagowago kati alivawaga kupapula tukebere ng'oli mutuuze oyingira buyingi tukebere oyali wa LDU ate yamala namalira mu UPDF ne rank alina z'amaanyi ebirango byayita ebirango kikyali kitya kati twagala ebyo ekirala yasoma kutuuka wa alina diploma alina certificate alina mukaaga kubeera wali wakola kati yagamba nti byakyama kati tumuwabire nakawa era kati lwitwa tuddeyo nga 3 mu lumu waliwo olulinga erina okukolebwa omulamuzi naye yeebuzabuza paka ebamutransferi nga simanyi oba yatya naye kakati kuba yatusuubiza lulinga kuva kwa 11 kuva kwa 10 yakyolagera kwa 10 n'agamba lulinga mu 11 teyaliiwo mu Desemba teyaliiwo batuse kuddayo mu January teyaliiwo waliwo omukulu we yagamba okuba Kenya mu inchi 2 nali mukomera naye era information twatugifuna nitugamba omwana abadde ki oyo si mwana musajja mukulu wa myaka 5 muuza mwana wa taata wasebo nitugamba omukulu abadde manyi mmwe okuba Kenya ennaku 2 kanita but to me nze nate ange ndala newunya lwaki mwanyo prominence buli omutwala serious ebintu kwegamba ne mugamba nti yagambye agenda kuba Kenya ne mutwala serious gabiri ku social media mumutwala ebizibu okutusiba pomulaga na shemalira fe twatugamba nti social media ya Uganda tebalina bujulizi buluma muntu yenna abajokoze eki ajogereddeko ate mwe nga mubawa amaanyi nti nibabikoze eki nera nawe wano kakumegga bakusibira batya Facebook page ngano mu Uganda tukimanyi Facebook bagibaninga tekola kakati nze omubbi bwajja mu nyumba yo nakusiba emiguwa nakufukako nagamba mpa buli kimu kyolina olaba akumeze abakubbi so bano banziba era bw'okubudde obutuufu apiru yange gyeri mu East Africa omusawo waye gyeguli tujja matukole kiba jamala bandiwe banziba kati ngojeko ebyokugiwera ate nakyo sagala nnyo mu kisaaka nyemu yagiwera muba muwadde amaanyi mangi bwalina obuyinza ne ku byatakola tugikola illegale etya yagikiriza ebyo ddembe lyaffe communication right to information yaffe Museveni si yatukiriza information si yatukiriza si yasalawo kati abanga mmenya ekibbi wekimira ku mulyango nekikwata jjami ekiga geza ofulume oga munaye batukana okufuluma tufuluma illegale yasalawo tuyita ati omubbi yakola ki omubbi yakuzimbira ennyumba so kati so the argument yaiteri yawo musimanyi yagiwera ngani nga president yakidonga ebyo so point eriwo nti mu kesi ya Stella Nyanzi omulamuzi Adonia yayogera bulungi nti oba yagala obujulizi ku Facebook oba Twitter oba social media yonna olina kubujja mu company yakola ki nanyini app eyo yebe ina details zonna ti no omuntu bwati polwo data print internet print yeri akabweti yali ali kyebando nabawe nadde kololo awo yasinzira kati nga page bayisobola okumanaging bwamatu 15 yes kati lwaki osiba Mabirizi otegeera nti Mabirizi yagikola gwe mutwe ate gwe mtu talina na evidence nti enzo namugamba one nze ni public figure uli kyangu nyofuna ekifaananyi kyange n'ateekawo n'agamba mzee ate naku zino babyogeza n'obyogeza n'apositinga akati bw'apositinga loga ati Mabirizi namulabya positinze lobya dda jaji nga asse ddaala ne mugamba kati gwe Twitter gy'ogamba aho olina proof kinti yange nti yiyo kifaananyi erinnya bya kidongo byennyini biri awo naye bajja mala bandu so tekitegeeza nti so muhozi bwagera ku social media n'ateekayo ebibuuzi bye nembiwa amaanyi tera kyabagambye amuserero yagambye so yawandika walono yagamba we shall cross bannamawulire aboogera nonsense ng'ebintu bikyuse mu maaso nga bo bazze mu control kati nga bakanga ne namwera nebipalanga kyamaanyi yawandika bbaluwa yakolaki yawandika ku Twitter yalina wawandika bwe mulivaayo oluvannyuma ne mukizula nga Twitter teyaliiye mukwano kano tuliza butakogerako Mabirizi mukwano gwo nina mukwano gwange bamuyita Muzeyi Jembo omusomi w'ebirango Bujingo yamusuubiza amabaati n'amadinisa n'enzijira n'asindika n'omwana n'apima bulungi nnyo ne gye buli eno yamuwa essuubi Muzeyi Jembo akaaba
nti omukulu yayagala kozesa linnya lyange olw'okuba nali nsawundinga ebiseera ebyo teyampa yadde eddinisa ebbiibibi lwakitagala namubanja alina namba yasimu ate atuukayo Kanani watuukika olaba ggwe kennyini omunene baakujjojjobya nali njagala kgendayo nali saagala kgendayo kati neŋŋamba kenfunye Mabirizi ajja kunnyamba abanje ku madirisa ali amuganya okugabanja talina waayitira tuuka ku bugingo yamusuubirizaawa yakkanya nayewa yagenda neewuwe bugingo yagende we wamuzeeyi gye yasindikayo omuntu n'apima omuntu we yapima n'aleeta ebipimo ku Kanani omusumba n'agamba ngenda bimwa nene gye buli eno agenda amubanje naye teteyewuunya nnyo yagenda obimusuubiza ntumaze omuteeka mu kkooti nga yeeganya omukolo gwe yakola awo n'omusango kati bugingo okulimba si surprise kuba yakola omukolo we yalabanga ebintu bifuuse bizibu najja n'agamba obusebo omusango ogumanyi nti sigumanyi twali tugenze nasigala ng'akyali musumba ennaku ezo navanga mukubira nengene ntiba okuweza omusawo gwa bugingo ennaku ezo alaba gutabusenga obujulizi bujja naddukira mu kooti ya ssemateeka ayagala etapute nti etteeka lya marriage act limusosola ye omukulisitaayo okumugana n'okuwasa abakazi abangi nga tabasiraamu tebabakwata n'abasamize ate ebyo nga tetwabimanya biki bye mutamanya mpozi waliwo n'ekyalo ekigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'ali mu kooti ya ssemateeka ekyebisiyaga nalabye musumba male ng'avudde waabira Jose Chameleone ne Wizo ogenda nga beekiisinga keesingira mu pub male gundi sempa ogenda nga beekiisingira beenywegera mu public olwa ekisiyaga nempulira ne parliament ng'evuddeyo n'omuzinzi nempulira ne President Museveni ng'awera Uganda ebisiyaga tugenda kuddawa kuba mu masomero kiki tuyinza okukola ekisooka ono propaganda y'ebisiyaga aliwo nze mmanyi Museveni yamuleese propaganda masomero bagamba abaana gye tebitandise kati ebisiyaga musango n'abazungu babirekawo bisiyaga musango ate Soluba ne Gomora byavaawo kuva ddanga weebiri eya musango mu mateeka ga Uganda mateeka ga Uganda mu section 145 ya Penal Code Act baga omuntu akola anyumya akaboozi mugere ebikukujju okumusinga okumukamuvi ekifuula nnenge okumukamuvi maximum penalty ya myaka akusoba bulamu bwe bwonna yeyo Penal Code Act 146 egamba agezaako kikola attempt awuli bwa attempt ng'okikola bamusiba emyaka 7 so Museveni atekawo propaganda ng'ayita mu basajja baba bayayaye nga bamubajje baani abo tekawo propaganda akangemu ku bazungu akati ayagala kulaga bazungu nange ndake jukira sobola ofuguma pipeline bagibulokize mu European Union kyekino kye bagamba akasuka gwali nagwo naye kyalina kyagamba mulakate munerabidde munange nsobola osayininga etteeka kuba bagenze bamukyabwe Somalia bamugobyeyo bakegenda ddayo uwo pipeline lubamulaba alina abachina be batongoza totali naku zinegende ekolaki etta ku bigere akati buli kimu kimu ekyanze kati ye yafunye engeri ye gyatekawo propaganda bamutambuza obisiyaga afuna abasajja babo bamulya mu ngalo basalira bali anta mongo ne Museveni mu ngalo bayite ebiteeka private members bill kagabate batekawo embeera mu Uganda teyina amateeka gaaki tuli ku bunkenke buli muzadde agamba ekisiyaga propaganda wa Museveni kiwambye propaganda wa Museveni yagwaleese ekisiyaga kuvadda musango kugambira etteeka lya Penal Code ya 1920 kati ate ino libaga oleta ate lyaki byakiyaye just kusakanyamu musimanyi abipromotinga simanyi anatunula ng'omukazi simanyi because nalirire nyirira banyu okola ki otuukiriza okuteeka mu nkola nze mbadde luzira mu apa n'ekitali buna kumbuuza osi lwaki abasajja befuata mu bisiyaga wano amatwala mu kooti agamba ensonga zaffe za munda so naye nga government agency enyini ya prison tekwata bali babisiyaga buna kubabakwata ne ba protectinga munda babateeka mu ssere ennaku 3 abala kasita behona nga babata abala emisango mingi bisabaga nti ani nti onamulidde ebisiyaga eriyo gundi babambaza eriyo kano kasi ono shiba go bakwata ene kayunga musipanya afumbidwa seeka yakati bolisaye bamukwata nga bamwambaza kimanyi ki X nimbaga ati X emutunda butunzi bamwambaza X naye nga yemola bwati amubuza yagamba kati gwe storage bamwambaza X babakutte
banji buli gwe bakwata abamu babaleka ne bagenda balala bateeka mu sseera kati oba olina gavumenti nga n'amateeka agaliwo tegateekesa mu nkola ate nga makambo life imprisonment kibonerezo ky'amaanyi ng'olya bisiyaga omyaka 7 ng'ogezaako bugeza kibonerezo nayo kyaki ky'amaanyi naye omusajja omulenzi yangamba oyo nti bennyini emikolo gy'abasiyazi egyo nga bakola embaga simanyi biki poliisi ebeekuuma ab'amayinja ab'amaanyi era bangamba yo n'omupoliisi nga naye musiyazi naye nga komanda mu Uganda nkunyuma bya Uganda baddemu apa n'abasiyazi be bakwata enkya n'eggulu okisegeera kati bo bennyini regimu ekaddiye ekuuma abasiyazi negamba tebalinaako buzibu naye ono olwokuba oyisaawo ebibye kakati agamba kakati tugenda okuleeta etteeka ebisiyaga bisuuse ebisiyaga si bipya misango mukadde naye amateeka weegali abakati abakoleki kati kindeeta ku so yo propaganda yatambula oyo so ebiteeke pebe na diversion za Museveni kankanga mu bazungu alabo baba naddiza mu bye bagamba ebyo kumugamba nti teyalondebwa yabbakadde oba amafuta bamuddiramu union yevo wale yatugambye amabaati gano agekala mujja babaga akasawo katono akasonga katono ku Museveni byagoba bati 15 kali 15 ate kinene kya ono twategedde juzi nti NUP ewamba abantu efumaganye government kansokere ku kirima kansoke mbane songa ebisiyaga then waliwo kyogambye ekya Martin Sempa uka million yabawabidde namugambye yakozeemu ensobi yasoose genda ku police singa yabadde n'obujulizi yali badde agenda mu court direct ekyokubiri namugambye mu ndaba yange mu section z'ekugambye zo 145 ne 146 mateeka ga Uganda agaliwo saba bakwatira mayanja nti yakoze sex mu ngeri kujoba yagezezaako okukola ki bagenda benywegera mu public kati ye problem eyo konyegera mu public kitegeeza kulya bisiyaga you see kuyega ye propaganda wa Museveni kwagenda akola ki wagenda asaka Mabirizi ekikolwa ekyo gwe gyoli okiraba oti omusajja n'omusajja okwekakkanako ne benywegera buli omu alina ansa ye Devurande ajja kuwa ansa ye Seeka ajja kuwa ansa ye omunywenja ajja kuwa ansa ye n'obutabi bwajja kuwa ki kati ate gwe ojja kumpa ansa nze nja kuwa ansa y'amateeka nti bwensoma section 145 ne 146 a Penal Code Act tezamountinga to sex contrary to the order of nature tezamountinga to attempt kiyinza oba mulali wrong naye ensi tukitambuliza ku mpisa mateeka ensi tukitambuliza ku mateeka ekyo tukola amateeka kuba buli omwana yeeta obuyisa bwe nze empisa yange bweti nze empisa yange bweti mba munaakomawo kamiliyoni gwe tomulinaako buzibu legally speaking nyinza oba mulinako obuzibu ku moral grounds naye mu legally siraba wagambira nti sections ezo yazikoze eki yalina lyeyamenye lyonna nga wetugalina wano naye ab'empisa omusumba Sempa ayinza oba mulinako ensonga ng'omusumba gyayinza okwogera mu kapasite ye ngaani omusumba for example Seeka bwajja n'agamba nti embizi mbi nnyo era tolyange embizi mbi nnyo nze ayiridde bankwata olina naawe eddembe lyeritiryanga bw'oyagala so kati oli bw'aba ne muganda we n'agamba simanyi beekiisinze bakoze batya beegudde mu kafuba beenywegedde ndowooza ku mateeka galiwo kirina okugenda beyond that okuprovinga omusango ogwo then ku mpozi gwano ge bagenda wetaaga ekimpatira gaabwe awo ge bayita ku speed ate opposition yaganjula negamala ne gazikira twalaba nerya computer misuse act ate lyazikirawo ate likola tebatukwata sibakola busaba myezi 18 gwe ligenda oteekebwa mu nkola nga oba kunywa dda beera byebimu bampita mu system ya contempt neryo pia ya amendment ekadde weeriri basibasira nyanzi n'abeera ku women prison ebbanga ddene tajja banywa okutina baba charging ati terikola erikola balikolera mu byobufuzi byabwe yes tumalirize n'ekya NUP okuvumaganya gavumenti ng'ewamba abantu mu drone zaayo nebatulugunya ng'ebasuubiza ssente kulayije eyatulaze nti bulijjo ffe bye tulowooza birala nnyo manyi regimu bwekaddiwa regimu bwegenda ekaddiwa efuna ebizibu bingi ekisooka essaawa eno balina ekizibu kya tocha international UN yakamala okubayisaako report nti Uganda tocha yakoze eki yasusse mu tocha gye balina embi bwetyo ne bagattako okugoba UN Human Rights mu Uganda bo tebaagala kubalingiriza
naye bagamba bo batuufu kati ffe tukomedde emberi y'obuntu naye gwe alabiriza tukugobye kati tatalina we yakana musajja agamba nze bwano wendi nti eyi nze sitamidde nti yowayimirira muti ate nyimirira ki tagezesa kati so point eriwo nti bo bennyini kiri nti eddembe ly'obuntu okulirinyira kiri nnomo nze bansibye n'abantu mu makomera bakunyumiza gye bayita mu bisafe house ebyo bigundi bisemwayi simanyi waliwo simanyi CI ya poliisi batulugunya abasajja ne babakuba omulugunya ng'abamu afumba amazzi ku paka awo n'agakuyira ku siki nagatokwatawo n'agakuyira ojja kwogera tocha zonna bazikola kati si kipya okwokya omuntu paasi naye kati ate ekyo olina okikomparinga n'embeera y'abantu baffe gye bakola ki gye babeeramu aye naffe gye tuwangalyamu abo balwanyi nakyemalira akwata sente zonna n'azibanga yekayeka yazikola ki yazirina buli kimu n'akibulookinga akati omuntu gwe baatulugunyiza gwe bawokyeza paasi abeera akyali awo n'awuli obulumi nga bumuluma aba ali awo omanyi abakazi n'abaana omwana agamba dadi anti ebitaamu etandise aba akyali awo landiroad n'agikonkona akati aba akyali awo nga bafaana essimu bubi wakulayije nti jangu wano waliwo obukadde 10 oba 2 okyuse ki statement akati yegonzaamu awo n'agamba nzikiriza obasikiriza soka n'agalo gaana teekawo omugongo naye ogambako omukyala nti mwami zo bwavu bunzi sita gwe kenyini gwalina amabwa nezo ddala zaatubuze buli omu ayagala kuba bulungi buli omu akolerera ssente genda kamera lunaku lumu okole ki kiggwe batuwe ssente zaffe bagenda kuwa security so abantu abamu tukira kunyereka abantu abamu banyereka mukuba tukira kunyereka funza amu nange nkutegeera kunyereka kira kakyalufaayo omuntu kuga atuuka n'atya n'awanika kugamba abadde alina ku omulawo kwata bya n'akola ki embeera bwe musukkako muyinza amaana ge muyinze amaana kibapaza t-shirt no apology nti singa nakola apology nabadde olonyerese towanika kunyereka kwe kuwanika tikuva dda mbagamba nze nemera ku kituufu akati bagala okuba tukusibye ebbanga ddene wetune tukute kyeboogera okuva lebampisako warrant nyamala bakiteeka because omulamu obeera oguvuddeko naye embeera ebanzibwe yekomera n'embeera y'ensi kati omusajja yamususeeko ye n'akola ki era eri abasibe bangi atuuka n'aguma n'agamba naye musango saaguzza n'embeera nemusukkako limandi neeba limandi etaggwa n'agamba kangende ngukkirize ekyo kikole ki kiggwe endalabi wano mwogera nnyo okubaseegenya n'essewanyana kakati abasajja bakola ddiiru babuze naye nga naye bano abasajja bano bali bakozeko obusibe obuwanvu abasajja gwe baddiru yakolebwa okiwagira tokinako tabu yadde nyinza obba nkinako tabu ku moral grounds naye omusibe yennyini yasibwa okutegeera embeera gy'abakola ki kyayitamu eri ate mu omuntu abandoninga abantu bali omuntu abandoninga abasajja bakoze obusibe abo Kyagulanyi omukulembeze wa NUP simulako mu kooti y'abaseegirine bw'oba amulako gojjako bw'asindikawo Shami mu malendo olwabaago kiraba bwe mutu mpuuga bw'agenda lukwago bw'agenda bwe mutu omuli simplistic naye ng'oli baamusiga amasigura ga Museveni mabiri tubigonza muri simplistic naye ng'oli ali mu mpuku yakufa bali abasajja bamangiriza ba prison kasito ogenda yongo wakanya Museveni alabya ddala nga oyagala kumutta kubanga osigwa osanga omuntu yagufuna ku merit yagufuna olw'okuba kitaawe alina bwakola yawogana by'abashayija yagufuna olw'okuba sengaawe minisita kakati bwabalaba ndi mwakanya gavumenti oba oziba waalya batuyisa bubi nnyo kati gaive mu apa nyangana okulya emmere yangana okufumba ekigo bagamba waliwo oso yagamba Segirinya yabayisako etteeka tere kutuula ku ntebe ate ng'olwo kikyo tere kutuula ku ntebe yayisize etteeka muli wano wange tere kutuula ku ntebe musimanyi bakosa akabalwa ne kafuluma ebweru n'abaana abagamba simanyi kumala mwaka simanyi kumala myezi emeka nti mujja funangamu essaawa mugende musoma amateeka ga prison ng'ate mugasoma mutudde. So persecution eri mu buli kika naye mmwe abasigala ebweru temusupporting abantu bali luddawa waliwo ebbaluwa ndoza gye natesekaawo ey'abaana b'NUP abali mu apa abagamba nti babba ku bapoliisi emmundu bali bagala kintu kimu balooya naye bali bakyabanyi baga naffe bajja tukwatirako so too simplistic nti yasindika mpuuga kati baba yasindika mpuuga ne Lukwago lwaki kakati avayo afuba ennyo amusinkani
Nta ya musisinkanye chawedde yagenze. Lwaki ddirwe muluma nnyo. Jifune twakola ddiru. So Era Kyagulanyi akubuuza lunye tukole ddiru ki? Kati yali gitegedde atya yate abakyaliranga. Kono toyinza kumanya ifa musabo gyotayingira. Omala kuyingirayo nze ngenze n'enzira n'enkunyumizaako. Era emboozi enyumye sebe bwaba bikola ki? Ebikyuka kati bwemala okulekerera abasibe. Ali ne basuubira abasibe abasigale nga bakyali kuki ku kyekimu. Kale abasibe batuuka ne banyereka oba segirinya anyereka oba sobanyana anyereka. Naga gunyinze. Because kankubudde from public life tuna problem. Nti ebiseera ebintu byetukola tuba twesikane family zaffe. Family eyagala okulaba ng'oli awo nga teweegoba. Nga toyina buzibu. Yes. Public life eno gye tukola yo egamba nedda. Era bakirala egamba osaaga bwefuula ayina emirimu otuliddemu olukwe. Kakati bw'osanga seegirinya ayina mama we nga aweza simanyi mwana njaba mute. Simanyi ayina mukazi waga omwana njaba mukazi we bbange njaba kole ki? Bamute. Side eno ngeriyo NUP. Era so nanko sendeza abannamateeka. Kuwadde Shami mu Malende. Aluwa. Era Malende yawoza nnyo paka we yalwala awo n'agenda Kenya. Bagamba nti okweyogeza nti ddiba lyengo lireera bambuuza wali lyaleraani. Lyali omugenzi baaba. Kakati ate libalirera. Omugenzi baaba. Kitegeeza litta. Ne Malende yayimira mu misango gya Segirinya. Paka we yalwala n'agenda egundi Kenya. Obutwa n'agenda. Gundi Mathias Mpuuga omusango n'aguggusa. Nga bwe yaguwoza ddi. Okuyambala shigawo n'agenda e Masaka. Experience e Masaka baawozaayo ki? Ogenda bali bagala no objection. Tebakyali kuwoza. Kati baawozaa ki? Egereza credit tumwa ya bwere. Bagenda ku mukolo gutongoza ddiiru eyali etuukiddwako. Ti gavumenti ewanise. Ekkiriza bano banyerese ne nti bwe bamunyerese katubakole ki? Katubate. Ne bajja. Kwabero gye baafuna eringa ya Mumbere bagamba bamuta naye gwe gwali omulabyeko nga atambula e Kampala. Ne Kasese tagenda. Yanyereka. Rimandi yali kakati naye ewe nayiva ku ngeri ya bano abasajja gye batwalamu obusibe bwa Museveni buli dangerous. Obusibe bwa Museveni butta. Mukununa ga Museveni gatta muganda wa gundi wa Besigye Kifeefu. Bamuyita Musaasizi. Ye ruzire yo abo bamwabiki agenda ovaayo nagira mwawo simanyi omusayi simanyi gwegassemu biki byaka yabo ali butwa nafa. Musoba Museveni bwatta Paulo Muwanga. Bamusaba mu apanga babambye wano bagira mu banga tono nafa. So Museveni bwatta family emiti bachi Dr. Kiyingi balisajja babiri bafira mu apa. So Musoba Museveni butta. So Museveni bulwaza. Ate omusibe yeetaaga nnyo essuubi okulabanga mumugobako. Muli mulaga nti muli wamu naye. Naye bano lugira uti bajjukirayo bujukizi erirede ku mitimbagano teekayo ka free. Free musobe banya ashitaga omusibe talina byakozesa. Human Rights yavuddeyo neeyita gundi kuba gundi Eric we yateebwa yagenda n'akola report ndoza statement. Kati ate yakoze statement endala. Kati yamuyise ajja akola ate statement endala kweza statement ebbi tusuubireye omulamwa. Human Rights yakiyaye oyo omukazi wangali asaana kukwata bukwasi. Kuba yamuyise neta n'agenda. Agende atangaze ku statement ebbize akawaji. Ye yamugambye ekirala. Yasoka nagamba amaje security ya Wanganda yamugambye ekirala. Eric amanyi ayogerera. Oshtegera. Bwe yali mu commission yawandika yamugambye konti njijjeyo. Anti alina kino kitambula oludde luno yayogera embuya. Human Rights Commission eri competent. Etali ne yawanga dyewoza amusimanyi abasirikale namwe mbayikiriza nnyo. Simanyi wali kiwamba bantu. Ate gamba eti omuntu ali ku social media. Ali ku press conference mbujango tangaze kuyogera mu press conference. Kyayogerera embuya majibu. Bo bagende kubanako bibalina musajja bamuveeko. Yabwa complaint. Ate bamwagaza ki. Naye okubanja ayi bakolera bonna bali awo. Mwana yalunze bapalanya. No. Yo mwana yagenze ku press conference. Kanisa kankubulira era bino byetu ebisibe by'ekidongo. Nze bwe nzija wano nembera ku page nenjogera. Ebyo si byakola mu kooti olino leeta obujulizi. Sipala pase ku bino yogera. Bino bya street. Togera bya street nebikola ki? Nebiggwa. Mu kooti oleta obujulizi kati omwana yagenda Eric yagenda mu commission n'awaaba. Kati commission efaayo ki?
yenonyereza omusango gwayo oba kituufu wasituufu diro yaka yakola yakogera mu mawulire nga teyakola yakugjayo complaint ate yayinza noba wabira enkya mu kkooti ebyaddala nga si bya complaint ebyo bana agamba nti yatuka mu mawulire nga bajjayo obutambi butemwina makulu kati alayidde wali abadde ku oath kati akutte bayibuli alayidde nti ze bantulugunya kyekimu era kyetukola mu makooti olaba wano abatagundi kigundu bagaa nti battakirumira nti bakkuba ne bakkuba buli wantu ne bagaa teekawo omukono era basiba nojja basalamu apa n'agamba waayo nali nfa n'ateekawo muki era bwojja mu kooti ng'ogamba abo balimba nze omukono saagusaako lwakweyagalira bankaka era bwe gatubisazaamu kati abantu balina ireza tetulina kyamaanyi nnyo kyetusuubira mu human rights ne Eric commission mpozi nga diiru ya Eric bwe bayabaddemu n'okujja mu human rights era ajja genda bamweka balance alina eddembere ery'obwebanga otuuleyo naye akube bapula ze tujja alibonayita ebbanga tujja muyita aguteekeyo mu high court mmwe abawaabire omuntu yenna agasobola wabira mu high court ng'akasente kaweddewo kati anamukolera kinna kyemalira yanyerese embeera yamususeeko peegi yaffe ya Facebook bagiyita batya Mabirizi tuve wano Uganda Pose Interests Facebook Twitter Male Mabirizi HKK sekana zansibira n'abajudiciary bonna bagamba zezikola ki WhatsApp ndowooza 7872630086 teri kunyereka kati obusibe nabukoze bwamezi kati bakyaŋŋamba ki tokyalina kye baŋŋamba okuva le bampisako waranti nga bagamba bw'osikala obunyidde oloba ne Museveni tebajja kukwata nembagaa temumanyiira ne bansiba ne bayita mu bamangereza bani ba OC omusajja ajje tumute ne bagaa temumanyiira kankola obusibe ne bakola lulingi yaabwe mu Novemba nti kakati bwekibituuse kati oyagala kutagenda weetonde ne bagamba njabumala kati nabumaze bakyamanjaki tugenda mmere tukyasonga mbemukafe genda babadde bebasenga balowooza mbu simanyi pamiti era ojagala omukulu agireete ogwo omusango guli mu kkooti mbadde ngooza n'ogwozanga nze bulijjo nkusubwa badde nga nzijemeu n'ogaana okunkyali kati mabulya mmere bwe mutwe naye tujja batendeka mpola wakwata omuntu ogenda omulabya amakulu ga Museveni mabi amakulu ga Museveni mabi bantu balya bubi tebaba na sabbuuni tebaba na jirita omusajja ne jirita emubula esala enjala naye mumbeere eno nga muga bamusiba ali eyo omuntu waffe gavumenti emulabirira ali kawunga kaffe omusolo gwaffe aligoyinza okukalya ye naye kyala Museveni engeri gyatunoonyamu gyaga otutta then olina obusibe bwera expensive okububeeramu buli kintu kyona bwekiba kirina okuba packed oba nabeezaawo oti omwaka omulamba naye bannayuganda mbebaza batubeereddewo ba fundraising ne tubumala bagende mu maaso yes era omulimu gwo bawukola bakadde baffe abalungi bwete butambuddemu ne mukadde waffe munnamateeka Male Mabirizi ensonga ze oziwulidde akugambye rule of law no apology amanyi omwana soda aba Erushadai Money Service International amakanda gaabwe gali South Africa basindika sente okuzetoloza ensi eno yonna ba inboxing bazikutambulize bulungi aba Ababeti akaabwe nakabagambye genda obetinge company ya Munnayuganda President Museveni yatugamba bubu bahe Uganda build Uganda kulwa Katonda n'ensi ya Export TV to the world.